musibye mukyano bannaffe abatuwuliriza ano ge mawulire okuvaana ku CBS FM Bulange Mengo mu musominze wamala Balunabba. Nga bagamba 1814 the French Emperor Napoleon Bonaparte was exiled to the island of Elba off the coast of Italy. Fearing an attempt to rescue him, his British captors would shoot anyone who came ashore. Tulikwanjula. Nga bagamba no matter how innocent or desperate they were. Nti Napoleon Bonaparte mulukumulana 14 abangereza bamugalya kazinga ke Alba. Wabula olw'okutya ababalinga bamwagala okujja okutaasa obulamu bwe oba okumununula. Abangereza bateekawo etteeka nti baakubanga oba baliranga okutta oba okuba ebyaseri omuntu yenna ajja kazinga kano. Yadde nga talina musango oba ali bubi mu ngeri ki. Bagambye nti Guy Pearce emabega, Richard Harris bonna bali muno, James Frame waliwo akaata akajja. Kwaliko abantu abaliko bwe twali tuli bato. Stop fights with the toughest brother. Bakumenya batya mutawa. So you want us wrong. Nenda kulaga olulwana lumu ogenda okutegeera. Kibiina etandisega n'amaaso. Alamanze nkute. 2010 naki. Mukume brother wange. Didn't have son. Wafiira. Come by look at the year. Japanoonya. Nina tafuta nyinyi. Yo! Gwe! Kyebawuli n'ekika kya firimu. Webasolooze fetugira. Yechikaga anyonyeka muno nako mweshimye nayikondo mu rujyarwo baitu kubireka bakuru bali mu oyo omusajja yalese nayikondo mu rujyarwo mwe omwana abadde amazzi tumututte tubaleetedde oluzi ekyokubiri netegereza tulite yammwe temala wane wappe temala nokolota ebikomera bino biri wansi twagala okubongerako security. Omusajja oyo alowooza nti ebintu byonna byaleese abantu bajja bibba n'agamba taata katumwongeremu amaanyi tavudde abaleetera emizinga tanka bebuli yereetaleeta wano tanka zitunule ziti baba omuntu anadamu okuzanyira wano obugagga taata bwalina tumwongedde omukonga bwajja wano adiweya ey'amaanyi taata gy'oba okola oyo omusajja aleese ebyuma bisigadde ku motoka tino bwe tubireeta wano aleese ekyuma ekikola sementi oyo ekyuma atakubaka nsaba otundera isi toseera abantu mwadiweyayo olese ekyuma ekikola sementi ensawo ya sementi kati eri ku mitwalo na taata tunda omutwalo ogwo ensawo ya mukulu nsabye busabi kubanga ekyamazima tukuleetedde ekyuma ekikola sementi omulimu gwo gulyo wakukiwa bisagazi na bikuta nga kikuwa sementi bisagazi na bikuta nga kikuwa sementi ebisigadde taata olyoka otambule ku kyalo kuno abantu bajje wangu oyagala mitayimbwa ente yennyini gye tuleese osala nsale amagumba ne gakola ng'emitayimbwa abantu ne batwala taata tenzenzege omuko jangu tukuwa ebintu byo